Yes, tukomeye ku program Mudaala wano ku Bukedde TV nyina bannaffe abasuubuzi mu kibuga Kampala. Ensonga bali ku renti, masanyalaze n'ebintu ebiringa ebyo. Mukama wange kwata microphone otubuulireko sebo amanyago. Nze Joshua Mugisha mvudde mu Kampala Cadres Advocacy Forum kafo. Era nange ndi musuubuzi kolanga executive director. Okutwaliza wamu embeera y'abasuubuzi. Mamuli ba Kedi temukwata ku birala. Yes, tuli mu bwa Kedi naye nga abasuubuzi. Tulaba nti nga KCCA nga bwe yateekebwawo mu act ya 2010 eina mission yaayo ne vision yaayo. Era njagala kusoma vision ne mission kati awo kwe tugenda okutunuulira ani abadde bw'obuvunanyizibwa ani tabadde bw'obuvunanyizibwa. Vision egamba bweti to be a vibrant, attractive and sustainable city. Mission negamba nti to deliver quality services to the city. Today wali to be a vibrant. Kati bw'otunuulira nti okubanga ndowooza ey'amaanyi esikiriza ate ng'esobola okuwangaaza emirimu gyayo n'obuweereza bwayo mu kibuga. Ekyo kimu. Genda ku y'okubiri. Ey'okubiri KCCA mission to deliver quality services to the city. Nga bategeeza ki? Okubanga baweereza empeereza ennungi ey'omutindo mu kibuga. Bw'otunuulira empeereza gye boogerako ebulamu nnyo. Lwaki? Kubanga bw'obanga olaba tewaliwo tteeka ssaawa eno erisobola okubanga eriregulatinga omupangisa n'omusuubuzi naye nga bakugamba nti etteeka lye tukolerako lya 1949 ne Uganda nga tenaba kwefuga naye nga twakola constitution 1995 population yali ntono, infrastructure ebizimbe byali bitono naye ne tubanga tuli awo abeebase bwebasi naye tuligamba nti tuli mu millennium age ne tutasobola kutunuulira amateeka gano n'okutegekera bulungi ekibuga kino n'abasuubuzi tuba twerimba. Kyova olaba nti abantu abamu bali mu ofiisi naye basuddeyo ogwennagamba. Bw'otunuulira enguudo, bw'otunuulira emisolo, obubbi bagamba kino kisanja kya hakuna mchezo. Teri muzanyo. Teri muzanyo. Naye ndabira ddala omuzanyo weeguli. Tutambule ebigambo nga bwe byogerwa. Tuleme okulimbalimba eggwanga, tuleme okulimbalimba ebitongole, twogere amazima ge gajja okutufuula beddembe ng'abasuubuzi n'abakulembeze b'ekibuga kino Kampala. Mateeka kigoloza KCC kuba tuyogedde kulya omupangisa ne nannyini bizimbe. Gandi badde gatya yanditaddewo. Okuva emabega ebibiina bingi abantu bangi beekubidde enduulu mu gavumenti bateekeko etteeka naye teri tteeka liva bagamba tujja kuliteekako naye bwe bagamba nti waliwo omutuju gwe twekengera wali gavumenti esitukiramu tenoonyereza nemukwata tujja kutegeerayo mu maaso eyo naye beegugunze mu kibuga abantu bafudde ebintu byabwe byonoonese naye nga bagamba etteeka tujja ddirowoozaako. Omuntu n'agula ebizimbe tuyina akedi 606 mu kibuga 606 naye bw'obuuza naye nanyini bizimbe bino yagula ekibuga kino kyonna abalala nga bakaaba obwavu bakaaba sente naye omuntu omu agula ebizimbe buli kumakya n'olweggulo n'atandika okupaaza rent n'anyigiriza abantu naye ng'abafuna omusaala bava emisaala giva mu misolo gy'abasuubuzi. Kati ono agula aba n'etteeka lyamenye. Bw'aba aguze naye tekitegeeza nti anyigirize bali nga gavumenti ng'etunula. Era kyekireetera abantu abamu ne bagamba ndowooza ebizimbe bino byabanene mu gavumenti. Lwaki abantu babanyigiriza gavumenti ng'esirise? Kati ne muvaamu ebintu ebimu abantu bye batalowooza bye batatunuulira abantu batandika okukyawa gavumenti
naye ng'oli kyava gamba nti mugende wa Katonda naye bw'otuuka kugamba nti mugende wa Katonda kiba kitegeeza naawe ofuuse paapa kubanga paapa is the only person who is above the law mu mateeka gaabwe mu mateeka g'ekikatuliki naye kati oli bw'ava ina kugamba a person omuna Uganda wano landlord Drake Lubega n'agamba bwe musobola mugende wa president bwe munaalemererwa mugende wa Katonda tuba tulaba nti awo aleeseemu amalala ekitegeeza ne president tamussa mu kitiibwa naye ate president agamba Kisanja hakuna mchezo anti si bibye ne bwe banga tebiri bibye bizimbe bya Drake Lubega kyayogera akuga president alina waakoma tatwala butwazi by'abantu kati gwe nja kuleeta ekyokulabirako mukulu Nuruddin sukaali bwebadde epaazi minisita yavayo n'agamba ndagidde sukaali abeerewo 15,000 yali atambulira mu teeka ki lwaki ne bino ebirala lwaki tebateekako short term era nze gye munywa wa kakaaga naye yakyogera anti kyenkugambye nti ebigambo n'ebikolwa bya tebitambula kimu ate waliwo awalala mukulu Nuruddin president bw'avaayo n'agamba kino nga president nsaba kiyimirizibwe nekikola kubanga alina obuyinza obwo naye wano bw'abanga abantu batulugunyizibwa banyigirizibwa n'asirika kiki wayogedde kyekivaayo nti birabika bya banene mu gundi mu gavumenti bwe balowooza lwaki tovaayo n'oyogera tosobola kubeera ewaka omwana wo ng'atulugunya banne ewaka ne bakuwaabira gwe taata ne maama ne musirika busirisi tujja biraba abantu batandika okutunda bagamba ndowooza omwana ono ayandibanga asindikibwani taata oba maama kati n'olw'ensonga eyo twagala government executive especially eveeyo egambe KCCA olw'ensonga z'abasuubuzi bano mu akeedi eza kasasiro eza kabuyonjo eza renti eza masanyaze tukole ekintu kino nga tulindire etteeka tugambe nti leka tubeere na minimum rent eri bwentyo bwenteesa bwoteesa mpeera munnaawe akuliraanya omuzindalo sebo mukadde wange amanya n'eddoboozi Kwebiha Muzamil wa Kampala Arcades Advocacy Forum omwogezi wa CAFO bwe tutunulira issues za rent ekisookera ddala tulina okuhavinga etteeka litandika okukolerawo mbagirawo olw'ensonga abalala bajja kutaking advantage bajja kweyambisa omukisa ogwo olw'etteeka obutakola ki obutabaawo naye ate era waliwo n'amateeka amalala agaliwo naye tebagatadde mu nkola ekizimbe baba banakizimba bakitwala mu KCC ne bakyaprovinga nti kina toilet tick ne bagaa kina parking tick ebisenge byenkana bwe biti tick kina ventilation emala tick ng'omutindo gw'ekizimbe kati ate ekizimbe bamala okizimba ekizimbe kino ogenda okwesanga parking 0 ogenda okwesanga oluusi toilet tezituukaganye na mutindo ogenda okwesanga kikikoze eki kivudde mu ngeri gye baali bakikozeemu nekikola ki bye baali bakiplaningidde era plan oli nakyaprovinga kesi nekyaprovinga naye nekivaayo nga kiri totally different kati kitegeeza ki nti amateeka amalala tegakoze eki tegagobereddwa kyekizimbe kyennyini ekyo kigenda okubeera mufe abapangisa mwe tubeera ne bakyaprovinga nti toilet egenda kubeerawo toilet omupangisa n'atuukawo ne bamugamba oyinanga gisasulira wadde osasula $8,000,000 rent naye toilet bw'onaatuukanga ojja kugikolanga ki ojja gisasulira kati ne weebuuza toilet baaprovinga yaki anti ekizimbe kiriko tooyi oli bweyagala okugendayo weeri kuba omanyi nze nakoze research abagagga njogera nabo nababuuzizza tooyi naŋŋamba omugagga omu naŋŋamba bwe yali yakatandika okuzimba ebizimbe ebyo yakolanga amaduuka 3 kasumuluzo amaduuka 3 kasumuluzo n'agamba naye olunaku lumu nga buli mwezi lwe guggwako biiru y'amazzi ejja tagitegeera ekizimbe kiriraanyawo nga ku Pioneer Mall n'agamba no problem n'agenda n'afuna akatebeke kuba ye mugagga talabika nnyo nti mugagga ne yeetuulira ewantu awo agenda olaba omuntu omwajja n'ayingira ttooyo teri ava mu dduuka babiri omulala n'ayingira ttooyo kati ow'omukaaga n'amugoberera ng'avudde mu ttooyo agenda olaba agenda ku Pioneer Mall mu parking mu motoka ye naggula endabirwamu wano okusika okuluggi
nga kasumuluzo ke wakasuula n'amugamba mukadde wange sooka oyimirire kana akasumuluzo n'amugamba okolera side wa nkolera gundi biki naye ate kana akasumuluzo banjukira mukko okitegeere nga bamwokeramu akasumuluzo nga kitegeeza bantu bangi baliwe batyo babookeramu akasumuluzo kuba era yabuuza gwe abantu abali awo wonna olowooza balaga luddawa kuba akedi ayinza okuba esasudde nga gwosasudde mulimu amaduuka ameka 4 naye nga wansi waliwo abantu 300 bonna nga bagenda wa mu ttooyi okitegeera kubanga nze nzija wuwo ng'ompa akasumuluzo nga nkola ki nga ngenda mu ttooyi nga naawe ompa akasumuluzo nga ngenda wa mu ttooyi kati omugagga ye n'alemererwa wapimira eyapangisiza edduuka n'atapangisiza dduuka naga bwe naabagamba nti bagenda kusasulayo ssente ezisoboka siringi 3 ndabeera bwanaawo omuntu akasumuluzo yakwata 4,000 ku bantu 4 be yandyagadde however byali byamugagga wengenda okutandikira nga tukomyewo gwombuulire toyi bwe bayo yosobola ogiwa abantu ekyalo kyonna mugenda omwo nze nsasula amazzi katukomewo